Omusajja Kalibutemu avunaanibwa ogw'okutemula n'okusanjaga abaana bana ku ssomero ery'abawere ery'Eggaba asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi mu kkooti esookerwako ey'e Makindye n'asomerwa emisango ena egy'obutemu. Christopher Okero Onyum asimbiddwa maaso g'omulamuzi w'eddaala erisooka Nanjala Aida n'amusomera omusango ogwekuusa n'emusomera emisango egyekuusa ku ttemu bw'atyo n'amusindika ku alimanda mu kkomera eruzira okutuusa nga 8 omwezi guno ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu omuwaabi wa gavumenti Jonathan Muwaganya ne Anna Kiza okuva mu ofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti lulumiriza nti ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ogwokuna mu kifo ekirabirira abaana amabujje ekyagaba Early Childhood Development Center e Makindye Division, Okero Onyum yalumba abaana 8 abasanjaga n'abatta abaali mu kifo ekyo okuli Eteku Gideon, Keisha Ageno Ruth Otim, Seruyange Ignatius ne Odeke Ryan. Okutemulwa okw'abaana abo okwakanga abantu bangi mu bitundu by'Eggaba ne bannayuganda bonna abaatya entima, famire z'abaana abo ne zinyiikaala era okukungubagana ne kuba kw'amaanyi nga n'okutuusa kaakano ab'eŋŋanda z'abaana abo bakyabanja obwenkanya. Obwakabaka bwa Buganda busabye kampuni eziri mu buweereza bwa Insuwa okwetooloola eggwanga lyonna okwongera okusomesa bannansi ku birungi ebiri mu buweereza bwazo. Bino byogeddwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ng'asinziira mu bimuli bya Bulanga e Mengo bw'abadde atongoza enkola ya Insuwa etuumiddwa Tubeere Balamu ng'ewomeddwamu omutwe ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka ekya Kabaka Foundation ne bannamikago aba Jubilee Life Insurance. Katikkiro akinogaanyiza nti obuweereza bwa Insuwa bukulu nnyo naddala mu kisaawe eky'ebyobulamu kale ng'abantu b'Omutanda basaana okugyegattako. Mbeebaza bannaye okuwaayo ebiseera byammwe okujja mu musomo guno gwa Insuwa era mbakubiriza okubuuza ebibuuzo ku buli kye munaaba temutegedde bulungi mukitegeere. Mmwe abakulembeze bwe munaabitegeera kijja kuba kyangu nnyo okunnyonnyola abo abantu be mukulembera. Enkola enkola etya kubanga oluusi abantu batya ebya Insuwa. Edda ba Insuwa baakolanga empapula nnyingi bawanika obunukuta obuti nti ayinza kubusoma. Kaakati bwe kituuka okusasula ne bakuzinyisa amazina. Tunule eno, tunule kano wakalaba kali tewakalaba. Abantu mubannyonnyole kubanga bino bikuliko sijja kuba bw'ebyo n'akatono. Kkiriza abantu ba Kabaka ne bannayuganda bonna abali wano nti mugume enteekateeka ono nnungi era etandise bulungi n'empeereza mu malwaliro agakkiriza okujjanjaba abantu abali mu nteekateeka eno nga tewali buzibu bwonna. Katikkiro mu mbeera ye mwasabye bannayinsuwa bakwatagane n'abakulembeze ku mitendera gyonna mu Bwakabaka okunnyikiza enjiri ya Insuwa mu bantu ba Ssemunywa. Ensibu bwe zitabaawo tosobola kufuna bujjanjabi era awo weewali ensibuko ey'enteekateeka eno eyatubeere balamu Insuwa nga ewomeddwamu omutwe minisitule ya Kabaka y'ebyobulamu ne Kabaka Foundation ate ne Weerinde Insurance Brokerage Service ekuliwo omukyalo ono Jennifer Mirembe Sensuwa. Twaniriza bannamikago ab'amaanyi mu byobulamu nga bakulembeddwa Jubilee Life Insurance Company. Muyinza okuba mujjukira nti ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde Ssaabasajja Kabaka yatuma omulangira Daudi Chwa ewa Ssekiboobo ekyaggwe ne enteekateeka eno n'etongozebwa naye okusobola okubuna obulungi tuteekeddwa okugisomesa abakulembeze b'Obwakabaka mu mitendera gyonna. Muddeyo mubuulire abantu bammwe be mukulembera ebune mu masaza ebune mu bika oluvannyuma ne Uganda yonna eneegoberera era neebaza abakulembeze mwenna abazze wano olwaleero olw'ensonga eno ey'ebyobulamu. Mwebale nnyo mwebale. Omulabirizi wa West Buganda yawummula kitaffe mu Katonda Henry Katumba Tamale agambye nti enkola ya Insuwa yava dda nga abantu bagyettanira. Bayibuli teyogera ku insurance bulambalamba naye mu bitundu ebitali bimu ebya Bayibuli munyiririzaayo tusobola okutegeera nti ekigambo kya insurance kigambo kya Katonda. Ebyokulabirako Kabaka wa Misiri yaloota ekirooto ekyamukanga
era yayita abakungu be ne balemwa okukitaputa okutuusa lwe bamubuulira Yozefu oba Yusufu yali omusibe mu kkomera nti amanyi okuvvuunula ebirooto. Ekirooto kyali kigamba nti yalaba ente enkovu 7 ng'ate zirya ente ensava 7. Mu bimpimpi Yusufu yavunula ekirooto nti mu myaka 7 egy'ekyengera kabaka akubirize abaami b'amasaza ab'amagombolola n'abalala mu mitendera egyo bagende nga bajja ebitundu 20 ku buli 100 eby'engano gye bakungudde babitereke mu mawanika. John Katenda akwanaganya ebyobusuubuzi mu Jubilee Life Insurance agambye nti musanyufu olw'enkolagana etuukiddwako. Mu nteekateeka eno enkwatagana yaffe n'Obwakabaka leero tutandise n'okutongoza kati kye tuddako kwe kusomesa ab'amasaza n'ab'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda okwongera okutumbula obubaka buno mu bantu ba Ssaabasajja bagende nga babakunga okweyunga ku insurance eno era nga tugamba nti okweyunga ku bitongole eby'amaanyi nga bino ne Office ya Kabaka Foundation kijja tuwa amaanyi. Oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti ya Uganda olufulumiza eyandibadde embalirira y'omwaka ogw'ebyensimbi ogujja oy'omwaka 2026-2027 ng'eyalwo ya trillioni 7.4 gye basuubira nti gavumenti gyandikozesezza okutuukiriza ebiruubirirwa bya bannansi. Gyebufuddeko gavumenti yayanjulira Paalamenti embalirira yaayo ey'omwaka ogw'ebyensimbi ogujja nga ya trillioni 84 ab'oludda oluvuganya gavumenti gye bagamba nti singa gavumenti ekozesa embalirira yaabwe ejja kuyamba nnyo Uganda okwewukako okuva mu mabanja amangi. Bagambye nti singa gavumenti ekendeezezza okwewola okuva ku trillioni 8.9 waakiri ne yeewola nga trillioni 5.10 era ensimbi ezo nezikozesebwa bulungi mu bintu ebikulaakulanya abantu bannayuganda bangi basobola okuva mu bwavu. Bino byonna bitemeddwa kulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti. Joel Obesekezi Ssenyonyi ku mukolo gwe bategekedde ku Paalamenti n'ategeeza nti gavumenti yandisoosowazizza nnyo endabirira y'enguudo n'okuddaabiriza enguudo eziri mu mbeera embi mu kifo ky'okukola enguudo empya mu kaseera kano okutumbula amasomero agaliwo bave mu kutandika amajja okusasula obulungi abasawo n'ebirala. Ekirala kye tuwakanya gavumenti egenda nevayo negamba nti kati bajeti yaffe ya butabalika 84 trillion naye ffe tugamba nti eyo bagipaaluusa ezo sente teziriiwo era emyaka egiyise gyonna buli bajeti gavumenti yevayo negamba nti kakati trillion weziti omwaka ogwo gugenda okuggwako nga sente ezo tezaalabika. So kati ffe tugamba nti gavumenti nedda tubeere bamazima temulimba bannayuganda nti ikonomi yaffe yakula kakati bajeti yaffe ya 84 trillion. Mu mbeera y'emu Ssenyonyi anenyeza gavumenti olw'okwetuumako amabanja ng'ate emisolo bagirinyisa buli kadde. Fellow Ugandans, we are facing a dangerous fiscal reality. For every 1,000 shillings collected in taxes, 330 of that goes directly to lenders. That's 33%. This is not sustainable. It means we are borrowing not for development, but for survival. Even more concerning is the issue of idle debt. We continue to pay commitment fees on loans that are not utilized because of poor planning and delays. Wana abaka ba Paalamenti ku ludda oluvuganya n'abagenda okubeera mu Paalamenti eddaka e12 beewuunyiza engeri gavumenti gyekolamu emirimu gyayo. Aya ate senede baba mu budgeting de buli kimu bajja okumenkeza nga senede bafunye mu revenue abadde basolwaiza misolo nga ntono ino bisobola accommodate nga bya budgeting mu budget ya bakumenkereza nga ebintu ebisinga bungi ate ebyandibere first priority tibikoleirwako n'ensonga otunulira kati nga mu kibuga Kampala twogera ku livelihoods tuze tulaba KCCA nga bamenya ebifo mpola mwe bakolera naye nga tebalina nteekateeka. Twogedde ku by'okuzimbawo obutale buli constituency buli division esobola okubanga erimu akatale ak'amaanyi abantu bano be bamenyera ebintu byabwe babe nga basobola okuba nga bateekebwa. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakyusibwako ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kirakiira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority.
Dembe lyokusaba ekitongole ky'ebyemisolo okukuddiza omusolo ogw'osasudde singa ebintu byo bibbibwa oba okwonoonebwa nga munnamateeka Kasimu Ssekalema bw'annyonnyola. Singa omusuubuzi yenna aba yatikka ebintu byonoonebwa amataba oba ne bibbibwa oba ne bikwata omuliro, ebintu ebyo waabanga yabisasulira omusolo mu kitongole ekiwooza ky'omusolo waddemu okubeera nga awandiikira omukulu amanyiddwa nga Commissioner General atwala ekitongole ky'ebyemisolo ng'amutegeeza nti ebintu bye yali yasasulira omusolo byabbibwa oba byasaanyizibwawo omuliro oba amataba oba ekintu kyonna ekyabivayo okubeera nga byonooneka n'atasobola kubeera nga abitunda anunule essente ezabisuubula wamu n'omusolo. Era mu kukola ekyo alina okubeera nga ateekako obujulizi obukakasa nti ddala ebintu bye yali yasasulira omusolo teyabifunyemu magoba olw'okuba byasangibwa nga byayonoonebwa amataba oba byabbibwa oba omuliro gwabisaanyaawo. Ababaka abalonde bannakibiina ky'NRM n'abakulu ku lukiiko olufuzi olw'ekibiina bataka mu disitulikiti y'Ekyankwanzi ku bbanguliro ly'abakulembeze mu gavumenti erya National Leadership Institute ssentebe w'ekibiina kino Yoweri Museveni gye yabayita okubaako bye basoma n'okubangulwa. Bano olwaleero basimbudde okuva ku kisaawe Kololo mu bbaasi ez'enjawulo okuli eza Paalamenti n'endala oluvannyuma lw'okwekebejjebwa obulungi ekirwadde kya COVID-19 n'okwetegereza ebiwandiiko ebiboogerako. Ababaka bano kuliko 307 aba NRM abawangula ku kaadi y'ekibiina ekyo n'abalala basukka 50 abayitawo nga bannamunigina wabula nga balina akakwate ku kibiina ky'NRM. Ssaabawandiisi w'ekibiina ekyo Richard Todwong agambye nti bano sabbiiti nnamba gye bagenda okumala Ekyankwanzi bagenda kubangulwa ku nsonga nnyingi okuli emiramwa gy'ekibiina ekyo ebikwata ku kibiina, entambuza y'emirimu gya Paalamenti, ebyenfuna by'eggwanga n'ebirala. Todwong agambye nti ng'abakulembeze mu kibiina basuubira nti ababaka bano banaaviira Ekyankwanzi nga bannyikidde bulungi emiramwa gyakyo. This retreat is mainly aiming at reorganizing and refocusing leadership towards the basic common goal that we presented in our manifesto as we were campaigning. And therefore we are just moving to align the strategic leadership of the country towards those basic goals and making sure that they understand the core of the manifesto of the party, because that is the working document that they'll be working on. Ssenkagali wa DP era Minisita wa Ssemateeka n'Obwenkanya mu gavumenti ya Uganda Norbert Mao y'omu ku bagenze Ekyankwanzi wadde nga si wa NRM. Ono abakulembeze mu NRM bamuyita okwetaba mu lusirika luno engeri gye yeegwanyiza ekifo kya sipiika wa Paalamenti. Mao asinzidde Kololo n'akubakuba ku babaka ba Paalamenti banne abagenda okubeera mu Paalamenti e12 bamanye omutemwa gwabwe mu Paalamenti eddako. Singa ŋŋaali yali emanyi nti ya muwendo era ya mugaso era ya kitiibwa mu ggwanga lyaffe, singa tesula mu mataba, singa esula mu luggya lwa State House, ku Supreme Court ne mu Parliament, naye lwakuba temanyi osanga ŋŋaali ng'eri awo mu wetland gyesiiba. N'olwekyo retreat eno ey'Ekyankwanzi kyenjisuubiramu okuteeka mu babaka bano abapya abalonde ekirowoozo ekigenda okubafuula ab'omuwendo. Ensinkano z'Ekyankwanzi za byafaayo nnyo mu bukulembeze bwa NRM era zizze zibaako ebiteeso binene bye ziyisa nga bikwata ku nsi eno omuli ekiteeso ekyajjawo ekkomo ku myaka egy'omukulembeze w'eggwanga, ekyajjawo ekkomo ku bisanja wamu n'ekiteeso ekyateekawo enkola ya ssentebe w'NRM obutavuganyizibwa mu kibiina. Kisuubirwa nti n'ensonga ey'anaabeera sipiika wa Paalamenti eddako n'omumyuka we, bassentebe b'obukiiko bwa Paalamenti, bakamishona ba Paalamenti n'ebifo ebirala nayo bigenda kusalibwawo mu lusirika olugenda okutandika Ekyankwanzi. Kinajjukirwa nti olukiiko lw'abaseeke olwa NRM lwasalawo dda nti sipiika aliko Anita Among n'omumyuka we Thomas Taiba Bangirana basigalewo mu Paalamenti e12. Kyaddaaki poliisi ensinyamooto ng'eri wamu n'abadduukirize bannyuluddeyo emirambo gy'abantu babiri ababadde ku muloole ekika ekya Sinotrak eyagudde mu mugga Lukolo omugombola y'Ebwama mu disitulikiti y'Empigi. Omusasi waffe Patrick Serugooka abituwe. Kino kididde poliisi wamu n'abadduukiriza okumala olunaku lulamba nga basala entotto okunnyulayo loole eyo n'abagibaddemu era baleese loole 2 ennene ezisika mmotoka ezifunye obuzibu eza breakdown
ne bajjamu emirambo gy'abasajja babiri egibadde giwagamidde munda mu kitwe kya mmotoka eyo. CBS ekitegeddeko nti akabenje ako kaaguddewo ku ssaawa nga 4 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero loole ennene ekika kya Sinotruck namba UBN 99U bwe yatuuse mu mugga ogwo ogw'Erukolo n'esirituka n'eddika mu mazzi bwe yabadde egezaako okuyisiŋŋanya ne bbaasi nti yabaddemu abadigize ababadde bava ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale kizinga ekyebunjakko. Yo loole yabadde edda bunjakko nti ng'etwalayo musenyu. Emirambo gy'abanyuruddwa mu mugga kuliko ogwa ddereeva Lukyamuzi John Bosco wa myaka 45 ne Taniboy we Twijuke Lauben wa myaka 25 abatuuze b'ekitemu Nsanje mu disitulikiti y'e Wakiso. Omugga Lukolo gusala mu luguudo oluva Bwama mu ttawuni okudda ku kizinga ky'ebunjakko. Kyokka mu kiseera kino gubooze ate ng'oluguudo lufunda nnyo era abaddukiza abakulembeddwamu Ssaalongo Bumaalimbo Nimpa ow'e Bulunda Buwama basabye abaminisitule by'enguudo mu ggwanga nti oluguudo bongere okulwanika ate bateekeko ebyuma ebbali waalwo okutangira ebidduka okugwa mu mugga ogwo. Naye nga akabenje kaavudde ku bufunda bw'ekkubo. Ekkubo baalikola tebaaligaziya funda ate era tebaalisitula. Kkubo eyo lyetaaga ne zigaadi ebyuma ebigaadinga ebbali n'ebbali w'ekkubo. Kubanga abantu baffe bafiiriddewo bangi nnyo twakufuna aksidenti z'emmotoka nga zigwa mu mugga ogwo emmotoka ndowooza nga 4. Pikipiki zo tubaala abantu nga bafiiramu. N'olwekyo tusaba bonna bekikwatako batukwatirwe ekisa. Ekkubo eryo balisitule ate n'oddigazi yabagaligaziye kuba kati mu bufumboda bwalyo emmotoka bwe ziba ziyisiŋŋanya eno bwegezaako okuviira gye nnewaayo eri ekkayo obusimu mugga. Ku muliraane South Sudan ebintu bitabuse nate omukulembeze w'eggwanga eryo President Salva Kiir Mayardit agobye sipiika wa Parliament n'omumyuka we. Okugobwa kwa sipiika Jema Nunu Kumba n'omumyuka we Permena Ariwel Alwong kuvudde ku kabondo akabaka b'ekibiina ekiri mu buyinza ekya SPLM abeekubira enduulu eri President nga balumiriza bakulu abo nti si babbi balwadde. Ekiwandiiko ekisomeddwa Nampala w'ekibiina ekyo eri Parliament kiraze nti President Salva Kiir alonze Joseph Ongere Pacheco ne Abu Kupaiti Ayik okugira nga baddukanya Parliament eno ey'ekintabuli. Kumba omukyala eyasooka mu byafaayo okufuuka sipiika wa Parliament ye South Sudan mu mwaka 2021 tannavaamu mwasi ku ky'okumugoba.